Okweyongerayo omulodi wa Kampala Salongo Erias Lukwago asabye abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo okusabira eggwanga lisobole okuyita mu mbeera gye lirimu. Lukwago abadde yakamala okusaala Eid el-Fitr n'agamba nti abantu bangi batulugunyizibwa era nga beetaaga okusabirwa. Olunaku lwaleero ekisiibo ky'abasiraamu eky'omwezi gwa Ramadan kikomekerezeddwa nga Namungi w'omuntu yeeyiye ku kisaawe Nakivubo okusaala Eid el-Fitr. Mu bano mwe muli ne Salongo Erias Lukwago ngono ye mmeeya w'ekibuga Kampala. Lukwago akubidde bannayuganda omulanga okwegatta ku basiraamu mu kusabira eggwanga olw'obutali bwenkanya abamu ku bannayuganda bwe bayisibwamu, nga mu kino anokoddeyo Dr. Kizza Besigye bw'ategeezezza nti akuumibwa mu nkomyo eruzira ewatali musango gumuvunaanwa. Embeera enyigiriza abantu bangi nnyo eri mu ggwanga. Twagala okulaba nga waliwo obwenkanya mu ggwanga lyaffe, enfuga ennungi, ate okulaba nti abantu bonna abatutunsibwa bafuna eddembe lyabwe, nga bwe tusabira ne mukadde waffe muganda waffe Dr. Kizza Besigye ali eruzira akaseera kano, nga taliyo nti alina emisango gye yazza, taliyo nti alina gwe yatta nti oba yakola kino, naye ng'aliyo lwakuba nti alwanirira amazima n'obwenkanya na buli omu yeeyagalire mu ggwanga lye. Wabula Lukwago akubiriza bannayuganda okujaguza nga beegendereza, nga n'abagoba b'ebidduka basaanye okuvugisa obwegendereza olwo beewala obubenje ku nguudo. Nsaba abagenda okujaguza olunaku luno olw'ettendo yonna gye mugenda okujaguliza tweyise mu ngeri ya buvunaanyizibwa, naddala abavuzi b'ebidduka. Eggwanga lisusse okubaamu obubenje, abantu bafa, famire zifa, otunulira ku luguudo lw'e Masaka, otunulira abafidde Matuga, otunulira abafiira buli wamu, buli lunaku owulira accident wano zissa abantu. Tugezeeko okuvuga n'obwegendereza, tuleme okuvugisa ekimama, tuleme okuvugisa amalala n'effujjo. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalindirire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Kingdom TV.